Over the years, Mildmay has evolved its education center into an institute of higher learning, registered and fully accredited by the various regulatory bodies in Uganda. I have seen the work grow from a small project in 1998. We're now operating against a 30-year master plan. Our emphasis and our philosophy is that care and education should go hand in hand. So in everything we do, we try as much as possible to link the knowledge in the classroom to the needs of patients and the community. Offering competitive courses at certificate, diploma and degree level under the 4 schools. So we are very competitive, even the additional skills they give us. We have a well-stocked library, we have a well-stocked practicing area. There is nothing you can lack when you're at Mildmay Institute of Health Sciences. The people that we enroll, the philosophy, the character, the style with which we develop these young people certainly shapes the next impact story of Mildmay, Uganda. Apply now to Mildmay Institute of Health Sciences. Weewaawo oli ku BBS Terefayina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizaako ssebo ne nnyabo agyekuumiddeko. Mukama yeebazibwe eri mmwe abafunye ebirungi era tumusaba bibakuumire. Abayita mu kusoomoozebwa, kulwaza, kufiirwa, Katonda ono gwe tuba twekwata ensonga zonna ajja zitereeza. Musajja wa Kabaka birimu ematofu munnakalungu nzikalidde mu pulogulaamu eno olutindo lunyonze ku byenjigiriza mu byobulamu. Ali ku BBS Terefayina pulogulaamu olutindo eno ekuleetera bya nsonga ebikugattako mu mwoyo, mubiri, mu byenfuna byonna. Kaakati ebigere mbiseseetudde ne ngenda ku luguudo lw'Entebbe n'empisa Sseguku. Awo nga ngenda okutuuka ku Fuelex ku mukono ogwa kkono we wali Mildmay. Bwe ngamba Mildmay ntegeeza Mildmay Institute of Health Sciences. Era oyinza okugaa nti Lweza. Mukama ampadde ekisa omusomesa ate omusawo ate nga principal kubanga akulira ettendekero lino. Ne mufuna ne mugaa nti ajja tugende ku BBS Terefayina onnyonnyola abantu Mildmay kye ki. Ndi n'omukyala wa Kabaka wano principal wa Mildmay Institute of Health Sciences Edith akankwasa kamusaba babuzeeko. Neyanziza sajja wa Kabaka Mwami Matovu okumpa omukisa guno. Mbalamusizza mwenna abatulaba ku programu eno olutindo. Tuli basanyufu okubanga tubeeyunzeeko olunaku lwa leero. Weewaawo. Omuntu awulira Mildmay nze njiwulidde emyaka egisukka mu 25. Mulagirire atuuse e Kampala. Tabadde na mu Uganda, ye atuuse mu kibuga Kampala. Awulira Mildmay. Tayagala kuba simu, tayagala kola kyaga nti boda ntwala ku Mildmay oba taxi ntwala ku Mildmay. Bw'otuuka mu Kampala okwata emmotoka ezidda e Kajjansi ku Entebbe Road. Era oluyisa Sseguku bw'oti ng'okkirira kondakita oba omuntu yenna akutwala omugamba ngenda ku ddwaliro. Era bw'otunula ku mukono gwo ogwa kkono ng'ova eno e Kampala olaba ebipande ebiraga Mildmay Uganda ng'ekitongole. Era wansi waabyo ojja kusangayo essomero Mildmay Institute of Health Sciences, osangeyo eddwaliro ate era osangeyo ne research center. Nga bingi. Mildmay etandika ddi era ki ekyagitandisa? Mildmay etandika mu mwaka gwa 1998 wano mu Uganda. Ne mu bitundu ebirala ebyensi ebaddewo okuva mu myaka egya 1800. Mukyasa kiri? Mukyasa kiri ng'eweereza era mu byobulamu mu bujjanjabi. Ne mu Uganda wano mu 1998 yayitibwa pulezidenti ow'ekitiibwa Yoweri Museveni okutandika obujjanjabi. Ne tutandikira ku musingi ogwa kujjanjaba siriimu, okumukebera, okubudaabuda abantu. Ne tutandikira era awo mu kifo kyekimu we wali ekitebe kyaffe ekikulu. Ng'essira liri kawuka? Ng'essira liri kawuka nga tukakebera nga tubudaabuda ng'era tusomesa. Twasomesa nnyo ebiseera ebyo, abasawo bangi nnyo, bannaddiini abasomesa ensonga ezikwatagana ku kawuka.
naye ebiseera bwe bizze nga byetooloola tusigadde era tukyajjanjabira ddala akawuka era we waliwo enkugambye nti ku ddwaliro ne twongerako kati okusomesa okwo kwe twatandika nga tusomesa abantu zino courses ennyimpi ne tukugaziya kwe kuteekawo Mildmay Institute of Health Sciences okusomesa abasawo okusomesa bamanager abakansala aba social worker ku ntambuza y'ebyobulamu. Ate olina ne kali koyogedde nti and research center. Is it a research center also? Research center nayo weeri awo ku kitebe kyaffe. Munoonyereza ku ki? Tunoonyereza ku nsonga zonna ez'obulamu. Abantu tubajjanjabe batya okuwona, abantu bizibu ki bye basanga era tusobola kubikolako tutya, kyetaagisa okusobola okuba nti omulimu gwaffe gugenda mu maaso, policies ki zeetaagisa okutambuza ensonga z'ebyobulamu n'obujjanjabi era nga we bigenda. Principal nawulidde nti eri amatikkira awe wasinze okunkwata omubabiro ninga nti kamuyite eriyo graduations ate mwatandika dda n'okutikkira guno mutikkira gwakumeka? Guno tutikira gwa 7. Nga muludde mu nsiike institute etandika ddi eno? Institute eno okuregistaringibwanga yo tugiregistaringa mu 2017. Yes, 2017. Yes. Naye n'emabega eri yonna era twali tusomesa okuviira ddala mu 1998 tusomesa nga tukolaganira wamu ne universities endala mu Uganda n'ewabweru naye mu 2017 kwe kutandikawo institute eno era gano matikkira gaffe ga 7. 7th graduation era ng'eriwo nga 7 ku Lwokuna luno lwennyini. 2 days to go. 2 days to go, yes. Yes. Kaakati awo wennyini wembuuliza. Institute, Mildmay Institute of Health Sciences. Course kize mulina. Kigambo course omuntu kyasinga okumanya. Courses ez'enjawulo. Sijja kudda mu disciplines oba amasomo. Oba amasomo ag'enjawulo. Tulina courses nyingi era nja kuziyitamu mangu. Yes. Tusomesa abasawo bayite ba nurses and midwives ku mitendera egy'enjawulo, certificate ne ku diploma. Tusomesa abakebera omusaayi era ku certificate ne diploma, laboratory technologists and technicians nabo tubasomesa. Tusomesa ba clinical officers nabo basawo tekikyuka mu nnyo awo. Tusomesa ba counselors ababudabuda abantu tubasomesa. Tusomesa abatereka ebiwandiiko, medical records officers. Tusomesa public health officers, tusomesa environmental health officers, tusomesa ba nutritionists, ebyendya n'embeera y'omuntu yonna. Tusomesa ebintu byonna ebikwata ku bulamu n'ebintu byonna bino ebibwekuusaako. Ng'amasomo magazi. Kaakati wembuuza wano ku nurses and midwifery n'abalenzi mwebali mwe ng'ate muli banjawulo. Abazaalisanga baami balenzi bavubuka. Abazaalisanga baami mwebali ate bangi ddala kubanga eno profession. Omuntu yenna wa ddembe bw'abanga alina ebisaanyizo n'okuyitibwa n'okwagala tumusomesa. Mumusomesa. Kaakati intakes zammwe zibaawo ddi? Tulina interviews, intakes n'ebigenderako. Intakes zaffe ziri 2. Tubeera ne intake emu eyo eri wakati w'Ogwomusanvu n'Ogwomunaana ne January ne February. Naye kati wano awasigadde wonna mu mwaka tuba tu receiving applications nti omuntu singa aba alina ebisaanyizo nga koosi agyetaaza ate era atuwandiikira ku email addresses zaffe weziri esinga obukulu ya registrar@mihs.sc.ug. Otuwandiikira tuba tukugamba nti eno koosi ejja wano mu January, eno ejja mu Gwamusanvu, ne kikuyamba naawe okwetegeka. Who qualifies? Alina kubanga asomye eki ku secondary level? Yes, buli koosi erina ebisaanyizo byayo. Tutandikire ku nurses eno and midwifery. Kati ku nursing eyo and midwifery eyo tuba tukwetaagisa okuba nga bw'oba nti ojja ku certificate level obe nga wayita subjects zino 5 nga wayita physics, wayita chemistry, wayita biology, English ne mathematics.
nga wakola sciences ate noziyita kati ebisaanyizo ebyo byebimu ebikola ne wali ku laboratory ne courses ezisinga eza sciences ku certificate level awo ezitandikira. Certificate ya bbanga ki? Certificate baya myaka 2 n'ekitundu. Ate diploma esinga za myaka 3. Ayo courses musomesa mu shifts? Tulina courses sinti oba weekend tusomesa mu ngeri ez'enjawulo okusobola okubanga nti tulina abantu betusomesa nga bakola. Tugambe wamala dda course eno oyagala kwongerako eno, so tubeera n'ezo ze tuyita modular programs. Ezo ze contacts zammwe? Ezo contacts zaffe awo. Ne email ngiraba. Yes. Okay. Kati tusomesa nti tulina evening programs, tulina neziri online nti tekikwetaagisa kuva wuwo oba kuva ku mulimu ngowe programming abo programmings n'ogikola course online lwekyetaagisiza practicals era tuba twakisetinga bulungi n'ojja ku Mildmay oba mu ddwaliro eddala lyonna n'okola practicals bwe tutyo. Weewaawo. Ali ku BBS Terefayina ensonga z'endiko za Mildmay. Mildmay ngazi ng'eddwaliro eriruddewo nga lijjanjaba linoonyereza libudaabuda ebikwata kalwadde akakawuka akamukenenya kakati ate lyagaziwa dda. Mildmay Institute of Health Sciences amatikkira ga mulundi gwa 7. Ndine principal wano Edith akankwasa atubuulira ebikwata ku Mildmay. Awo wennyini wetugenda amatikkira gatuuse. Ku Lwokuna luno saawa mmeka? Awo wennyini baani abagenda okutikkirwa basanyu kweteekateeka batya? Yes, amatikkira getwogerako. Amatikkira ga Lwakuna ngera mwami Mwatovu wa Kirambisaawo. Omugenyi waffe omukulu ye Honorable Kizito Muyingo, Minister w'ebyenjigiriza ebya waggulu, ne Chancellor waffe Professor Sam Luboga ajja kubaawo. Yes, ababa betugenda okutikkira n'abazadde bajja kutuula mu bifo byabwe ku ssaawa 2 n'ekitundu ez'okumakya. Abayite omuyizi ajja n'abazadde bameka? Ajja n'abazadde 2 era twakirambise mu kaadi. Bwe bamala okutuula ffe ku ssaawa 4 zennyini tujja kubanga tutandise emikolo egyo. Okweteekateeka okusinga obungi bwe tutuukidde ku buno obudde abasinga baba bakumaze. Era bwe wabeerayo oyo omu 2 abatannaba baba beetaaga ne badduka nnyo. Naye alina okubanga ekisooka wayita amasomo gonna ekyo twakimala ne tubatimba nga bwe kirina okubeera. Bwe wabeerawo ebisale byonna by'oba tonnaba kumalayo olina okubanga wabimalayo essaawa eno. Institute ekufulumye bulungi. Graduation gowns twamaze okuzigaba. Era omukolo olunaggwako olwo lwennyini ebiwandiiko bya buli omu by'anaaba aggyeeyo certificates and diplomas bagenda nabyo kwolwo olunaku. Nga muli banjawulo. Ali ku BBS Terefayina ensonga ogiwulidde, mulina abayizi bameka ku luno? 7th graduation. Ku luno tulina abayizi 488 eddwaliro likuze betugenda okutikkira. Era buli mwaka tutikkira wakati w'ebina n'olukaaga. Ya Katonda nga ababedde oyagala abayizi bameka principal? Facilitation zolina? Facilities ze tulina Katonda nga atubedde twetaaga ekitono nnyo abayizi 10,400. Gakyali mabaga bakole abange Mildmay Institute of Health Sciences ekyetaaga abayizi. Twetaaga abayizi era siwafunda awo okubeeramu eddwaliro okunoonyereza ate siwafunda 10,400 zinajjawo principal. Abatukyalidde bamanyi nti awantu awo wanene ddala. Ku luguudo walinga awatono naye bweyongerayo. Ku luguudo nabageeti kakubo kalungi bwe kati kambuka mu lusozi. Waggulu eyo wagazi. Olusozi olwo lwonna lwaffe atufunyeeko n'ettaka eddala liritulanyeewo. So space tugirina, ebyuma ebyetaagisa tubirina, abasomesa n'abasawo n'amalwaliro tubayina, n'abantu abalala abatuwagira ng'ebitongole n'ebirala tubirina. Ng'abayizi bwe babeera ng'oggyeko ekyabaleeta eky'okukuguka mu busawo, mulina ne co-curricular activities endala ezigatta abayizi. Ow'Ekabaale n'amanya n'Ow'Essoroti n'amanya n'Ow'Eggulo w'Ekyotera tuyinira ddala.
ne bagendako mu recreations nabo ng'abavubuka. Facilities ezo tuzirina era ku olusozi tulina ddala ebisaawe, tulina indoor activities, outdoor n'ebirala n'emizannyo gyonna egibeerawo mu ggwanga tugyetabamu. Juzi twavudde Arua okwegatta mu mizannyo gy'eggwanga. Buli mwaka tubaako gye tulaga naye ne baba tetugenze abayizi balina buli kimu kye beetaaga awo okutumbulako ku bitone byabwe. Kupadde nti kubeera mu labu. Weewaawo. Oli ku BBS Terefayina twogera ku matikkira aga Mildmay Institute of Health Sciences. Lweza Vesseguku kita kukuba erya Nebala Mayanja eryo liri ku ddyo. Awo tandika oba mu taxi tandika ogawa mpola. Olwi nibuze bamuteeka omuntu ku Fuelex. N'omuteeka ku Fuelex era abayimiridde ku bipande byaffe ku Fuelex. Awo wennyini wetuli. Kaakati amatikkira gano abayizi basaanye kweteekateeka batya ng'oggyeko biri ebya institution. Mwati mbadde erinnya lye graduation gown agifunye, kaadi agifunye, parking emule balambikiddwa naki. Abayizi obagamba ki? Abayizi kye tubagamba era leero tutegeseeyo webinar, tulina olukiiko online. Tuze tukikola naye era kati ng'ejja tuli ku matikkira tukola ekisembayo ddala. Twogerako nabo nti okusoma kuwedde naye ate ensi etandise ate no koosi gy'okoze si yesembayo. So tubategeka era tuze tubategeka ne twongeramukko ku ngeri nti kati ograduate nze kyekiddako ogenda mu nsi y'emirimu, ogenda mu nsi y'okukolagana n'abantu abatali basomesa abo. So tulinayo webinar lwaleero ekawungeezi tugenda kubanga twongera okwogera nabo kubazzaamu amaanyi okubagayidinga ngera bwe tuzenga tukola. Weewaawo. Nina kye neerabidde ekikwata ku Mildmay in general. Yes. Kyoyagala bannayuganda bakimanyi ng'oli ku Terefayina kuno. Kankyongeremukko nakikonyeeko eri mu ntandikwa. Mildmay nga bwe tutegedde nti twatandika omusingi nga tujjanjaba abalwadde aba HIV. Naye essaawa eno tulina essomero eryo nga ddene ddala lisomeseza ddala abaana naye tulina n'eddwaliro ku kifo ekyo ennyininyini kye twogeddeko. Eri buli omu. Ng'oggyeko okujjanjaba HIV. Yes. Tulinawo maternity ward, tulina eddwaliro ery'abaana, buli kimu omuntu ekiba kimuluma. Mulina eddwaliro erijjanjaba ng'amalwaliro amalala. Naye era nga obujjanjabi bwaffe bwa HIV bukyaliwo. Twayongerako ne tuligaziya ne lifuuka eddwaliro ng'amalwaliro amalala gonna. Mildmay Institute of Health Sciences ogirabawa myaka emirala 10? Myaka 10 egenda kuba university. Kyekirooto. Naye tugenda kubeera nga twongedde okwongeramu amasomo amangi. Naffe aba artist tujje. Nakati gye bali naye ba social worker, ba researchers n'aba artists mwebali kati. Naye tujja kuba nga tweyongedde okugaziya okusomesa abaana abasingawo obungi. Nakati tubalina abava mu nsi ez'enjawulo naye era tujja kuba tweyongera okuba nti obukugu bwe tufunye mu gino emyaka twongera obugabanako n'abantu abayongeddeko omuwendo okusinga kwe tulina. Principal mulina mukubu basale? Tulinayo obutonotono era bw'obanga okeetaaze. Nina kuba na kyanjawulo ki okumpa basale? Kati tulinamu basaries specifically ez'abaana oba abayizi abaliko obulemu ku mubiri mu ngeri emu oba endala. Otuwandiikirako ku email zaffe ezoba kwezi simu ze tulaze ku screen eyo gye tusinga okubaawo nakati. Naye era nga tukyeyongera okunoonyerezaayo n'endala. Tubeerako ne courses ezimu ze tuwakwera nazo basaries era tuzirambika ku mikutu gyaffe. Tulina eddakiika nga 2:00. Nyiza okuba nyina kye neerabidde ku lwa Mildmay. Kyoga nti kino bannayuganda baali kitegedde. Era ddimu batyo bakoole bakwate obudde batikkirwe. Tubasaba abazadde, abaana, ba partners n'abantu bonna betukolaganidde awamu okumala emyaka emingi betwayise mujje mu budde ku Lwokunanga 7 omwezi guno gwennyini okusanyukira wamu naffe kugana amatikkira
ag'omusanvu. Olina akatalekeka kugira ngo olina bakulu banno bayala okutumira ku institute. Jala okutumira abaana baffe bonna abagenda okutikkirwa ku Lwokuna. Mutadde mu kinene mwebale era mujje mujaguze ng'ate bwe tutunuulira ki ekiddako. Abalenzi bali bameka ku luno? Abalenzi bali What's the ratio? Nga bibiri. Ratio zaffe zibadde zenkana kyenkana abalenzi n'abawala. Ezigera okwawukanako mu courses ez'enjawulo ne generally balinga era nga bibiri. Yes. Twagala okwebaza abazadde nnyo abawagidde abaana bano. Era mujje tujagulize wamu ku Lwokuna. Ne ba partners baffe bonna be tukolaganira awamu universities ez'enjawulo tweyanziza nnyo. Wow. Kankusibule. Ali ku BBS Terefayina ensonga za Mildmay Institute of Health Sciences Lweza amatikkira ku Lwokuna luno ekoosa enkya matikkira ga mulundi gwa 7. Ffe nga BBS Terefayina tujja kubeerayo tubatuuseeko amawulire ago mu bujjuvu kubanga okuwagoowa Mildmay etambula naffe tuba kiseera tubatuusaako ebigenda mu maaso. Kakati kontakiti ze mufunye wala kusoma busawo oyagala kuzaalisa wala kusoma byalaabu kukebera kunoonyereza kube namba z'essimu ezo oba genda yomanya ebisingawo. Institute eno nnungi ate eri kumpi wano ate wagazi ddala wasaanidde omwana okusomerawo. Katonda kuume ng'ogenda ku graduation birimu y'amatovu Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanza. Over the years, Mildmay has evolved its education center into an institute of higher learning, registered and fully accredited by the various regulatory bodies in Uganda. I have seen the work grow from a small project in 1998. We're now operating against a 30-year master plan. Our emphasis and our philosophy is that care and education should go hand in hand. So in everything we do, we try as much as possible to link the knowledge in the classroom to the needs of patients and the community. Offering competitive courses at certificate, diploma and degree level under the 4 schools. So we are very competitive, even the additional skills they give us. We have a well-stocked library, we have a well-stocked practicing area. There is nothing you can lack when you're at Mildmay Institute of Health Sciences. The people that we enroll, the philosophy, the character, the style with which we develop these young people certainly shapes the next impact story of Mildmay, Uganda. Apply now to Mildmay Institute of Health Sciences.